homosexuality sinzaale si kizaale era kwegamba osobola okukissa ate si kikuzaalibwanga nti obeere homosexual. Wali muntu agamba nti nze embeera yange ekyo balimba bulimbi. Abazungu bataddewo ekyo abantu okweyogerako nti enkula yange tekiriwo si kizaale kitali kizaale tekisobola kubanga kyoli kituufu buli kyowaza ekizaale kyokka kyoli naye toli kintu kyetaaza kuzaalibwamu ekyateekebwa mu buteekebwa ba mentoring kola twali mu class kyasoma nga batuleeta omwana abaana alina emyaka 5 kyokka sexual parts enkanakana ez'omusajja omukulu n'omuwala nga musoma kyakumeka nga university nalisoma mu university mu class ng'omwana yenkana atya gwe babaleetera 5 years kyokka parts zenkana n'omuntu omukulu nga ziko ne pubic hair and everything nzikanira omuntu omukulu emyaka 5 basatu so zaali hormones zakikola ensonga ya gender eyo tuyinza kwawula tutya ekigambo gender ne sex kakati gender okuba nti nze ndi mukazi kakati nze nkufumbira baga kujawo ebintu ebyo omwami okufuga omukyala era byava mu Amerika era bya kisiru yereero kuba ati ffe Bible etugamba tekisoboka omusajja ye mwami era olina okumugondera kituufu niwo nimbasiramu ebyo wonna naye kati bo baagala kujjawo ddiini leeta ekintu ekyo kati omuntu yenayina abeere nkwana abakazi basobola okukola ebintu by'ekisajja kakati tubeere nga twenkanankanya ddala ate nga genda kitegeeza okuba nti oli musajja oba oli mukazi kati no omuntu ayinza okugambirawo nti kati nze genda yange nga mu Amerika ne mu Bungereza mu Europe omwana bw'azaalibwa tebamukkiriza kugambibwa nti muwala yazaaliddwa male or female ku certificate omwana alina okulinda n'akula n'asalawo kyalibeera kati nakati bwekityo bwe kiri tolina omuzadde tolina buyinza kusalawo tozadde muwala omwana yayeesalirawo which means bw'osalawo ng'ogenda hormones nga bakyusa obanga mulenzi ng'ofuuka omukazi hormones zino zibameza amabeere nezibameza bikyusa hormones leerifuga obulamu bwaffe kwegamba obulamu bwaffe bwonna generally buliko hormones ezo eza reproduction ez'ebintu binjawulo kati nze nalolako obulwadde bwa goitedda thyroid hormone yefuga ebintu bingi nnyo mu mubiri kakati thyroid hormone eyo kwegamba eva mu kulya bintu bw'onywa nnyo omubisi gw'enjuki n'okulya cabbage ofuna excessive iodine oyo ayongeza thyroxine hormone yibeta thyroxine mubiri kati ebintu bitandika okuba nti thyroxine omulimu gwayo kutulaga nti waliwo danger nobanga okaluna amaaso bikaseera amaaso gakanuka nobanga ogamba nga kikuleeta embiro obanga bakanze naga nti kisubi taatawo yakafiira ali afiiridde wali mengo okutandika okugenda mu toilet kati ebigondi ekola ebintu ebyo byonna ebyo thyroid hormone kati eyo hormone ekikola twali mu class kyasoma nga batuleeta omwana abaana alina emyaka 5 kyokka sexual parts enkanakana ez'omusajja omukulu n'omuwala nga musoma kyakumeka nga university nalisoma mu university mu class ng'omwana yenkana atya gwe babaleetera 5 years kyokka parts zenkana n'omuntu omukulu nga ziko ne pubic hair and everything nzikanira omuntu omukulu emyaka 5 basatu so zaali hormones zakikola hormone eyo yakikola yaliko akalwadde akazimba katono bakajja nekamuleetera okukola ki okubeera walina abala baba bi hormones bafuna excessive phallus bakyafuga kanjise phallus
kino ky'omusajja nabeeranga kinene nnyo kisusse kyekanakana nga kitali kya buntu bino bibeerawo ebyo kati hormones kasozi kwatamu kasozi kyankalanya kasozi kwatamu bawanga engine yakuttemu eyinza okufuuka ekintu ekirala kati that is byokola ebintu bifaana bwe bityo mu class batuleetera abaana babiri nga bwe buti ngene mabere kwegali hormones nga zigaleese so omuzungu awo watuuse akwatamu ng'emotoka wegikwatamu n'ogifuula endala so obubaka ki eri bannayuganda bonna ku nsonga zino ez'ebisiyaga obubaka waliyo ebintu ebimu byakoze eziri mu principles za biiro eno kakati nga ekigendererwa mu biiro eyo kwegamba okuprohibitinga any form of sexual relation okuziiza between persons of the same sex ekyo kirungi nnyo and n'okupromotinga n'okurecognizinga sexual relations eza bulijjo gamba baganda ekintu ekyo kubanga kiki ekikutwaza in that area when you can as well be in the right place okiwudde ekyokubiri baagala eggwanga libeere ne capacity okufightinga external threats okulwanyisa okubeera nga basobola ebintu byabwe babikole nga tebali threatened ebintu byaffe our traditions tulina okuyingiza incertain ebintu ebinalwanyisa engeri yaffe kakati n'olwekyo n'okurecognizinga nti eno sex homosexuality sinzaale si kizaale era kwegamba osobola okukissa ate kikuzaalibwanga nti obeere homosexual tewali muntu agamba nti nze embeera yange ekyo babalimba bulimbi abazungu bataddewo ekyo abantu okweyogerako nti yenkula yange tekiribwo si kizaale kitali kizaale tekisobola kubanga kyoli kituufu buli kyowaza ekizaale kyokka kyoli naye toli kintu kyetaaza kuzaalibwamu ekyateekebwa mu buteekebwa ba mentoring ekigambo ekikulu ennyo wano to protect the cherished culture okukuuma culture yaffe ey'abantu legal religious traditional family values of Ugandans against the sexual acts and activities seeking to impose their values, other values, ez'obwenzi nga balita obwana obutona ndagende nebadde mbuulira ku Sande ningamba abantu bajje beenenye mu bwana obwo obutona bwazze bungi nga bubadde bubiyingiddemu abaani abali emabega w'ebintu bannange okwonoona abaana abato anti kati iteekere protecting children and youth who are made vulnerable to sexual abuse and whatever through homosexuality. One of talk protecting. This amateeka ga parliament gataddewo mbebaza nnyo gabadde protective, not homophobic. Waliwo enjawulo nti nze ntya abantu abalaka eddiini yange egaana ebintu ebyo si kibaliko. Ensonga zibabadde si za ddiini za kukuuma ggwanga lyaffe nga gumu nga liri pure nga buli assibwawo abantu abalimu nga tebateekebwamu birowoozo bitali bituufu. Kyekigendererwa ekyo balina kutubuzaabuza nti Uganda is homophobic biki oba nti Uganda bakigambye Museveni is a dictator. Ku luno leero si tali kubanga n'abopposition bakoledde wamu kati awo dictatorship si yesaseewo tanala kusayininga kakati toyinza kugamba nti wa Museveni yakikoze no
bonna ate wabadde kintu kiga nti abaana akisupportinga tubawe sente bweziti tekyabaddewo ekintu ekyo bantu bakijje mu bwongo bwabwe grassroots. Bantu bano balowooza ffe tuli homophobic nti bwe tuwulira omusiyazi nga tunyiga bunyiizi kitunyiga bunyiizi kikuwunyira ziizi tunde musaasi busaasizi ndaba bamwonera obwongo kati njala kumuyamba abeere bulungi sigamba nti nakumukyaba bukyayi asi bukyayi naye kakati ekyo ekintu kino ekikulu ennyo nti kivudde ku grassroots tekivudde MP arepresenting abantu bokukyalo kyewaabwe tuyinza genda wonna wonna mu Uganda n'obuuza ekyalo nekigamba tukkiriza Ebisiyaga naye nga bwogenda mu Bungereza abantu ku kyalo abeewa LC1 y'Ebungereza ne America babuuza mwagala Ebisiyaga nti ye kati abo basigali batyo abali mu ngeri eyo naye ffe tetuli mu ngeri eyo buli kintu ekikolebwa oyinza okubeerawo research gyokoze nga bakita meta-analysis oleeta ensonga neziba mu bantu ab'enjawulo kakati buli kyokoze oli omu ayinza okuleeta ensonga nga nfu nga si ntuufu okuŋŋanya abalala bonna bonna ne bajja wamu ne bakira ensonga zaabwe buli kakati Anita Among n'okubisa akalulu bonna ne bakuba akalulu ekyo tetusobola kubeera wrong. A whole nation, millions of people, we can't be wrong. Abageza kutusaako ebintu ebyo we can't be wrong. Twavootinze ffenna through our MPs. Babulire tubasiibule pastor. Nolwekyo His Excellency abe mugumu asse buyino ku kintu kyo mukono ku kintu kyo. Singa tukola bulungi n'asayininga publicly ng'omulundi guli. Nakyo kirungi nnyo. Kirungi nnyo etteeka lirina okufuluma nga kuliko n'ebigambo ebisomesa abantu to be understanding batutegeere ffe tetuli bwe tutyo. Omuntu alina amagezi ayandestandinga munne kati batutegeere naffe oba mwagala ffe mutegeere abasiyazi bagende ewa mu nsi zammwe naye ffe naffe mutegeere ensi yaffe Uganda abo bali mu kabiina kati nnyo akageza ku recruiting abantu batandike okubeera nga bo nga balina ebigendererwa byabwe. Pastor njagala tumalirize lwakuba buli lwemba maliriza mpulirayo naye simanyi oba ogoberera social media ennaku zino ku kigambo ky'Ebisiyaga waliwo gye bayita TikTok ekaaye ku Kisiyaga abali e UK abali e US bo kwe babiyisa kati nga balaga eno ki kye bagenda mu maaso n'okubanga bakola eri ng'omwami akutta omwami omuwala akutta omuwala ebintu bwe bityo. Kakati bunsi muno bw'owuliriza abantu tulina kyokola bwe tumanyi kye tuli oba akabiina kaabo bakoze beekolera ebintu byabwe babeere eyo si Uganda eyo si Uganda mateeka gabakkiriza Uganda nsi ya Katonda ffe tetukkiriza ebyo Uganda nsi ya culture bansiibulire pastor. Mwebale nnyo okubeera nga musupportinze eggwanga lyaffe ne parliament okuggyawo evil ekiteekesebwayo etteeka kitegeeza nti wali ekintu ekiri evil ekiriwo kakati etteeka eryo lijjawo ekintu ekiri evil. Temuwuliriza abo abagenda ababuzaabuziddwa obwongo bwabwe nekufuna ssente bagende nga bakola zi campaign ku TikTok byonna ebyo bi nonsense. Ffe tuli bannayuganda we cannot be derailed olw'abantu abasazeewo okwebuzaabuza n'okukola ebintu biswaza baabuwola baabo batambulira mu diapers bonna baabo kati abo tugende abo Katonda tuyambe tujjukire nti yatutonda tukole ebituufu tufune omukisa mu nsi yaffe. Edda waliwo omusajja around there mu Germany yagamba Katonda taliyo era kikyaleeta abazungu okuba nti bakyakkiriza Katonda. Katonda yaliwo tetugaana ne twamutta twamuttya ku musaalaba ebyensi eno tabimanyi yajja nga ali week ngattika mu Germany oyo bamuta Friedrich Nietzsche. Kakati abantu bagamba twamutta ku musaalaba Yesu kati buli olaba mu musaalaba Katonda yattibwa kubanga Yesu Kristo is not just son of God, he is God the Son. Son the what? He's not God just son of God.
He's God the Son. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yaliwo ng'esitenda kubeerawo. Okiwudde? Kati baamutoyi yaliwo ng'esitenda kubeerawo. Kati abantu bakonvinsi. So bali babalimba. Kakati omulala bamuta Hamilton. N'agamba nti Katonda ekizibu kyaffe sooka Katonda teyaliwo. Yaliwo era yatonda naye obuzibu tulina takyaliwo. Kubanga tetukyamulaba byakola. So tuli ku lwaffe. Kati unogattako ne bano baddawini abagamba nti twava mu nsolo. Ebyo bya bulimba. Kubanga twali ensolo n'emu yali efuusa omuntu ennaku zino. Era Abafaransa baali bakola gundi research ne bavumbula nti tewali na connection DNA wakati wa DNA w'ensolo n'omuntu. So era bw'ogyagala toyagadde muntu munno oba antiwo. Oyagadde ensolo. Okiwulira kingamba? Kati ebyo byaliwo. Kakati ebyo ntwala abantu bonna b'omunorweawo Bachina ebyo n'Abazungu bonna ne babeeramu nnyo kubanga prophet w'amaanyi w'Abazungu ye Darwin wa Britain. Evolution. So nga ebintu ebyo tebyali bituufu. Okiwudde? Kakati nno ensi ennaku zino kati kyebaliko okimanyi? Banoonya bakiyita autonomy of anatomy. Nagambye nti njakubyogerako ebimu. Autonomy of anatomy kitegeeza nti baagala omubiri gwefuge nga tewali ffe okugussaamu amateeka g'eddiini oba amateeka g'abantu. Kyegwagala kigwagukola. Ekyo kizibu nnyo ekyo. Kakati they are trying to redeem the flesh. Awo tuba tetufuuse bisolosolo. Bagala kuwa flesh independence. Ebinga byonna byekola. Tewali mateeka nti ekola kibi. N'okugyawo kintu kye bayita sin. Ekibi tekiriyo. Okiwudde? Sin based on faith in God tekiriyo. Ekyo kyebaliko ekibakola era baagala nti abagamba autonomy of anatomy baagala tubeere nga tetugoberera DNA. Kibadde yogera kiri kikugenda nti nokubadde nga ebitundu byo ebyekyama bina DNA history nti omwana omuzukulu afaana bw'ati ono omusajja afaana bw'ati based on DNA markings. Okiwudde? Kakati wabanga afaana bw'ati tekitegeeza nti oli musajja. Engeri gy'ofaananamu tekitegeeza nti oli mukazi. Embeera empya they are fighting DNA also. Kakati kyebaba bayiya okukyusa ebitundu by'abakazi ne babawa hormones nebifuuka abasajja. Nabyo abadanga bitandika mu Amerika. Kulira bikyuka. Abajapaani batonzeewo omukazi atalina soul akola ng'omukazi ddala n'emirimu gy'awaka agikola ninga engeri ya computer ninga alinga omuntu yennyini ninga omulala temuli soul nga tebagala mukazi atawanya nakola argument awaka. Era abavubuka bangi bamwettanidde ate agula sente ntono. Agula $7,000. So ogula ng'otwala eka. Byonna abikola byonna ne homework amukola ebyo kiba abikola byonna bamutonzeewo. Kitegeekigamba kakati ebyo webwabira dozo kitege kigamba kakati eyo tulagenda bwetugenda bwe tutyo ne tukkiriza okubeera bwe tutyo ensi egenda kubeera wa tomorrow. Abaana baffe tebajja kubanga bwe bali. Ensi egenda kubeera ku ki? Dozo kitegedde. Pastor nkwebaza. Webale kumpa kadde nti buli lwe nkusaba ompa akadde. Ennaku zo mbadde soogera. Oli wali banjogerako nti university teriiwo ate nga weeri tusomesa kati. Ebyo biwagaane ebyo. Saaga kwogera ku ebyo. Ate saaga kwakanya muntu.
soogerako abantu abali honorable siboogerako njala kusiika busirisi nenkola ebyange naye abagala okujja kati musomesa tuli listed among those universities nakwaddeko list ezikkiriza okukola admissions nokusomesa tusomesa era actually kusomesa kati high education yakkiriza ate yatuwandikira nebbaluwa ati yayebuzaabuza toyogera bivuma sagala muntu kale pasita tweyanziza tweyanzeege ate obulungi tuddemu omulundi omulala kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.